Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna mwenna following Fadi TV ginembebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale mbatumireko abali Canada mu Toronto nembagamba nti mwakola kyabode kubanga mwasubscribinga Suzan Makula ebyokuva Maka abiganye agamba etayinza kuva mu makaago newankubadde ofumbo waabwe tebuli mu mateeka agamba nti tasobola kuva mu makaago jjukira amateeka kooti esobola okulagira Makula ave makaago kisobokera ddala esobola okumulagira olw'ensonga nti ye ne Pastor Bugingo tebamanyikiddwa amateeka nti bafumbo teri Bugingo yalina obuyinza ku makaago jjukira abo bonna abalida Pentagon mwandibadde mulindako kubanga Pastor Bugingo essaawa zino ensonga zagobako ensonga za divorce ensonga zagobako essaawa zino olw'ensonga atera nnyo okusinkana bannamateeka abe akoosana bateri Bugingo Pastor Bugingo angezako kubanga akola ki afuuka okulaba nga akutula kino kiggwe ayagala kutula kino kiggwe kubanga omwaka guno gwa 2025 ayagala kukola mbaga n'amakulu ayagala bagattibwe mu bufumbo obutukuvu bagattibwe babeere baddala essaawa zino si baddala si bafumbo baddala era kawunduka ku byedirisa nange bapasita bangi bavanga bagamba abantu yombeera mufumbo bwa kawunduka ku byedirisa ne Pastor Bugingo bwalimu kubanga si mugatte ne Makula ne mateeka sigamba nti babagattira mu mateeka tebaliiyo ne mu kyaki tebaliiyo kaakati awo Pastor Bugingo awulira nga kimusula kimukunaza nga lumonde mu kikata tali concentrate nze bulungi takkakkanye kivula afuba nnyo okulanga kola ki kikutula lwakuba kyengezako kubanga nnoonyereza kyekya Teddy Bugingo simanyi oba anakkiriza naye nga Pastor Bugingo z'ensonga zaaliko kivula ebya Pentagon yabiyimirizaamuko newankubadde ba engineer baali bajja okuva mu ggwanga erya Turkey abagenda okubaddaliko okubanga bazimba ekyaki eya Pentagon naye akaabimuza omanyi kati bw'obigatta ebinabena n'ogamba nti kobikolemu biyinza okutabula omutwe era kati aba Pentagon mwandibadde mulina kutubira mu sizoni yankuba onaawulira ekisootawo Pastor Bugingo bamugamba ayiwewo enkokota wonna ku kanani awo wonna ng'enkuba nayo betunyi tewaba kisooto yagaana kati ogenda kumpulira kye bayita ekisooto tuli mwezi gwa kusatu twaguyingidde gwa mwezi gwa nkuba ogenda kuwulira kye bayita ekisooto ndowooza obudde mwabulabye balanse okukyukakyuka akati nojja kumpulira embaga ku kanani kibayita ekisooto era mulina okubanga mugumira ebisooto endiga nga Pastor Bugingo amaliriza ensonga zino kubanga ensonga zino ndowooza chance eno gyafunye alina okubanga agikozesa omanyi kuva mwaka gwa 2023 Pastor Bugingo agezeko kubanga afuna divorce byagaana bigwa butaka tateredde kubanga essaawa zino abamenya amateeka ali ku bakyala aba kati essaawa zino alinganga ali mu kwenda ku Teddy essaawa zino kyokajjukira mu kitabo kikuva gamba toyendanga ali mu kwenda ku Teddy Bugingo ng'ali ne Makula bali mu kwenda ku Teddy bakola obwenzi bwe kibalibwa essaawa zino kuba tanaba kwawukana n'ono kisooka si musiraamu si musiraamu sigambe nti abasiraamu bokaboka bana abakyala babiri nedda Pastor Bugingo essaawa zino ate yakitadde publicale basajja bangi bana abakyala babiri naye tetumanya babiteekeyo mu kyama ne Pastor Bugingo yabitadde mu public kibategeeza nti etteeka erimu alimenye ali mu kwenda ku Teddy Bugingo kivula afuba nnyo okulanga akola ki akigonjoola akitereze mu position entuufu naye kikyagaanye divorce ekyamuumiddwa simanyi Teddy Bugingo agenda mukola ki agenda mukwasaganya atya agenda mukakkanya atya akkirize divorce kubanga Pastor Bugingo kyamazima yo divorce agyetaaga naye nga ne Makula agamba tayinza kuva mu makaago oba siye mukazi mu mateeka agamba tayinza kuva mu makaago lwakuba kooti nga yeesiza ekiragiro agavaamu bakusindikira abakusibwamu n'olemeramu kooti nga yafulumiza order nti kooti order tagasigalamu lwakyo neebuuza Pastor Bugingo kooti yagiwooyawooya ereme kubanga emuvunaana kubanga omusango yagumenya dda ndoza abalimbalimba n'abagamba ate mufaayo tugenda kuba tukola divorce ono naye tuli bafumbo kyokka basobola bonna mu nnyumba
Yene Makula mpozi ko nga bayawula ebisenge nga buli omu asuula mu kisenge kike. Naye ng'ensonga zeezo Pastor Bugingo Pentagon yagamba erina okuggwa naye nga Pentagon ejja kuba maanyi. Pentagon ye ejja kuba maanyi. Pastor Bugingo kyagenda bazimbira ye kyaki bw'anaagizimba bambi ejja kuba kyaki nsajja. Ejja kuba kyaki nsajja. Nze pulani nagisiima. Mpozi ko pulani nga banaakyusamu naye ate Pastor Bugingo alaga talirwedde kubanga akyusa mu pulani y'okuzimba Pentagon. Pulani yasooka okubanga afulumya olubereberye yegenda okubanga gye bagenda okutambulirako mpaka gye bagenda okugenderako mpaka kibategeeza no change. Tewali kukyusaamu wadde akatinniinya bwe kati. Pastor Bugingo alaga tagenda kukyusamu wadde akatinniinya. Taliwedde okubanga akyusamu wadde akatini bwe kati ku nsonga y'okuzimba Pentagon. Kakati munnange munkira okubanga musaba Pastor Bugingo divorce yayitemu asooka okubanga bazimbira Pentagon n'ekitali si yakuzimbibwa kati. Essaazi zino bulowooza na bifokasinze ku divorce. Naye nga atejjukira mukyala Naluswa Teddy naye si yali awo nti alirwedde ogenda kujja omukole ki omugwire bugwiza omugambe nti munaye Pentagon manya nga munaye divorce tongana kuzimba Pentagon. Naye si ye mukyala omwangu. Si ye mukyala omwangu kubanga munaye baba bamujooza abo. Makula aba amujooze. Bintu byakulwanira musajja naawulira. Simanyi Teddy oba anakkiriza divorce eno. Nankubadde Pastor Bugingo focus yonna agitadde ku divorce. Naye nga atejjukira kooti esooka okutowa order nti Makula ave mu maka kubanga si ye mukyala omufumbo. Esaana obufumbo bwawe bumenya amateeka ne Pastor Bugingo. Ojja kumpulira tuli mu 2025 naye ogenda kumpulira nze mbabuliridde wano. Ogenda kundabira embaga. Ogenda kundabira embaga. Mwaka guno ojja kulaba akavuyo superb. Embaga mu kavuyo mweraba.